nze ku lwange nze nganze sikiwagira olw'ensonga tuweredde abaana bakuze tubaweredde basomye bamaze okusoma kati gwe ngamba nti ojjeko ekkomo ku myaka kibanga ekitegeeza nti eggwanga lino lirina bannannyini baalyo be tulina okubeera nga ffe tukolera bo batufuge ffe tubakolere naye kitaba bwe kityo nze nsaba abakulembeze baffe ekkomo ku gondi egyo ey'abagondi ey'abalamuzi babalekerawo myaka 7 kiba kimala. Kati ku kyokwongeza emyaka nze ndowooza kyali badde kirungi emyaka ne gyongezebwa naye mu mutima omulungi kuba kirowoozebwa nti departments ezimu mu gavumenti abantu abamu tukyabeetaaga baba bafunye obumanyirivu obukugu nga okumala gabasuula kiyinza okutufiiriza abantu abaali badde bayamba okuteekawo ettofaali oba okuluŋŋamya embeera kati ng'abalamuzi naate tuleme kwerabira nti tuzaala abaana tubasomesa tubaweerera ate n'abalamuzi bennyini abo nabo baaliko abato singa tebaafuna mukisa kujja kufuuka balamuzi era nabo baali badde tebasobodde kubeera balamuzi essaawa zino kubanga tuyinza kuŋŋamba nti olw'okubanga asobola okwogera nti ng'ate alina kye yeetiiriridde nga nejjuzi wano tulabye ebyaliwo ng'oli ayogera naye nga woba omutunuulidde bwoti mummunye nga si yayogera kujjako waliwo amuli emabega oba amugambye yogera kino kati nganze ku lwange nandirowoozezza nti ekyokujjako emyaka sikiwagira naye ate kirowoozebwa nti waliwo emyaka omuntu gy'atuuka n'aba nga takyali active nga kiba kirungi awummule then kiwa omukisa abantu abalala okukola olina emyaka gy'otuuka ng'oli muvubuka n'otuuka n'ofuuka omuntu omukulu ow'amagezi ng'osobola okwanalizinga embeera n'olyoka osalawo waliwo ekiseera ekituuka nga tokyayina maanyi ago obutonde bwo bugenda bukusalako obwongo bukendeera sipiidi gye bwalikoleddeko oba n'endowooza yennyini n'omubiri gwennyini gutuuka ne gukoowa nga weetaaga okuwummula bwe zityo endowooza z'abantu balisakinnoomu mu Uganda bwe zirabise abamu balowooza nti emyaka 7 mingi na nnyo ate ng'abalala bo bagamba nti waakiri gikome ku 7 tewali kweyongerayo. Olive Namlindwa, Bruhan Lubanga, WBS TV, Amasonsole.